po jako akawuwo. It's only fair and just that he is released on bail to enable him to seek medical treatment. Omusumba Yiga Agustine oluvannyuma lw'okuyimbulwa kkooti ono avudde mu kkomera ekitali gy'abadde yasibirwa ng'ono atuuse ku kkanisa y'e Kawala nga buwungeera era ayaniriziddwa mu ssanyu. Papa, you are welcome. Thank you. Ono abagoberezi be bamwaniriza n'ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli ng'era asoose kusaba nga tannayingira kkanisa. Omusumba Yiga mu kwogera kwe yeebazizza Katonda n'abantu bonna abamubeereddewo n'okwongera okubagumya. Nsooka okubeebaza mwenna abasabye, nsooka okubategeeza nti nvuddeyo mu kkomera. Mukama mulungi, saagala kwogera bingi, nensaba abantu bange mwenna mugume. Ndi mulamu bulungi, sina buzibu, ate era buli kimu kyonna sisobola kyogerako. Ensonga ziri mu kkooti naye zitukkiriza Mukama ajja kubaawo munaffe. Abamu ku bakozi ba ABS TV n'abaweereza b'ekkanisa balaze essanyu olw'okulaba ku Musumba Yiga ng'akomyewo. Bale Musumba Yiga bamutadde Shaddaki Mukama asobodde otulwanira olutalo. Musumba Yiga nabanga akomyewo era tuli naye wano eno. Twebaza Mukama, mwebale nnyo mwenna, twebaza gavumenti okutta Musumba waffe nabanga akomyewo era tuli basanyufu nnyo bannange. Abakristaayo baffe mwenna abadde baweddemu amaanyi, abawagizi baffe aba ABS TV. Ndi musanyufu nnyo okuba nti Musumba waffe akomyewo. Kati ababadde bagezaawo kugamba nti tugudde tukoze tutya, kati oba mbagambe ntya ekintu katugenda kuddamu tukikube buto kubanga ow'amaanyi akomyewo atuyiiza buli kimu bwe bayita Musumba. Pastor Yiga ndi musanyufu nnyo ku lw'omusumba wange, banimpulira essanyu ate eritinkane kubanga kale batuuba bampulira essanyu. Kati neebuuza ebibuuzo bingi ku mutima, abangi badde boogera Musumba Yiga bamusiba. Kavuma Lawrence yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.